ame ojja kuzigwiramu eyo ng'oli ku kibuga otambula. Gerald Katumba veteran journalist sijagala wetwazirunda banga ndi wetwazirunda ziba mpumumpu mwalundanga empumumpu naye bwe tukoze omulimu guno ogw'amawulire buuza ku bantu baffe. Sebo nkwebaza njagala okusooka okwebaza olw'okumpa omukisa guno. Njagala okubabuuzaako bannayuganda yonna gye muli abagoberera omukutu guno abali mu Uganda ate namwe abali ebweru w'eggwanga mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nti mugoberera ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga lyammwe Uganda ate naawe ne nkwebaza olw'omulimu gw'okola omukutu gwo ngugoberera era ebigendayo mbiraba byonna. Tugende mu maaso bwe tuba nga ffe bannamawulire ensonga tuzisoosowaza ne tuziwa obudde ezikwata ku ggwanga bannayuganda ne tubategeeza ebiriwo ebitambula ebintu nga bwe biri ate ne tuboogiwaza n'obwongo basobole okuba nga bategeera ensonga baleme kuzimanya bumanya era kino kyensaba bannamawulire bannange bakole bannayuganda tuteeke ettaffaali ddene nnyo mu kumanyisa bannayuganda ebintu nga ebitambula mu nsi tubasomese ate tubategeeze bannayuganda bereme kukoma kumanya bumanya bintu naye babitegeere ensonga basobole okuba nga bazitaputa. Nze muzzukulu wa Mugema Katumba Gerald mbaaniriza nnyo ku mukutu guno ate ne mbakubiriza mugende mu maaso n'ogugoberera musharinge n'eri abalala bonna basobole okugoberera ensonga nga zino enkulu ezikwata ku ggwanga lyaffe. Kyamaanyi kirungi nnyo ddala. Mwami Katumba tutandikire nga tunagenda mu parliament n'ebyakoleddwa tutandikire ku bannaffe abali ku oluvuganya gavumenti waliwo amaloboozi agatandise okuvaayo ng'abantu bagamba nti opposition mulidde mbannansi olukwe twali tubasuubira okuteeka chaos mu parliament twali tubasuubira waakiri oba kikonde kinyooke. Science kyabadde mu opposition eggulo limu okugamba nti nno tugenda kubeerayo mu parliament era tujja kwetaba mu nsonga zonna ate nga n'olunaku terunnaba kuggwaako ne bagamba nti tuvuddemu. Tewaliwo kyamaanyi ky'oyinza kusuubira mu opposition ya Uganda okusingako ekyo kyewalabye. Tewali kyamaanyi ky'oyinza kugibanja ekisingako ku ekyo kyewalabye mu gavumenti eno gye tulimu olunaku olwaleero. Bwe tuba nga tutambulira mu system ya dictatorship, system etandise okusenvula okuva ne ku bwannakyemalira oba dictatorship ng'etandise okutambulira mu system eri gye tuyita authoritarian rule nga tusuusuuba ate okugenda mpaka eri awasembayo mu autocratic regime. Kiki ky'osuubira mu parliament okusingako ekyo kyewalabye nti olwaleero bwe tuba nga system eriwo tetembeeta demokrasiya kubanga ababaka ba parliament okuvayo ne basimbira ekkuuli enteekateeka yonna ebeereeteddwa mu parliament nga tetambulira mu layini y'abannayuganda oba tetambulira mu ddoboozi ly'abannayuganda ekyo basobola kukikola mu gavumenti ng'etembeeta oba era esuusuutanya enkola eya demokrasiya. Minority report neziba nga ziweebwa ekitiibwa nga ziwulirizibwa oludda oluwabula gavumenti ne luba nga luwulirizibwa luweebwa ekitiibwa ne baleeta ensonga zaabwe ne ziwulirizibwa era ne ziweebwa ekitiibwa. Oyo democracy. Olwaleero tutambulira mu regime ya military ya order. Ekintu omukulu kyanayagala kiyitewo ekiteekwa okuyita bw'aba agamye nti tekijja kuyita era kijja kuba tekiyita abaka ba parliament abo abali ku ludda olw'opposition temubanenya. Ekyo kye balina okukola tolina kirala ky'osobola kubasuubiramu okusinga ku ekyo okuggyako ekintu kimu nga kye bakoze ne bafuluma ne tubalaba ku street ne bagamba abantu mujje mutweyungeko naye bino ebirala ebyokwekandaga naye banaagenda wali ne babawa eddakiika 50 tebalina kye basobola kukyusa kubanga eri eva eringa order. Ate ebintu engeri gye bikolebwamu kubanga nadde nabo engeri gye badde bateekateekamu ebbaga eryo nti n'obudde tebwabaddewo nga tewali kubanga bali mu kugoba kaseera kano aketugendamu ak'okulonda kuba kati emyezi gino egisigaddeyo okuva omwezi ogw'omukaaga tunula gwa mukaaga ndowooza tusigazayo emyezi ng'etaano emijjuvu gyennyini mu myezi egyo balina okuba nga basibiramu abantu be baagala mwe obutabasumbuwa wali kalulu mwe bateekerateekera okusiba abantu be baagala mwe bateekerateekera okuwambira abantu be baagala mwe bateekerateekera okuyisaawo enteekateeka zaabwe zonna ezigenda okubayisaawo mu kalulu wali mu myezi gino etaano. Kaakati kino kyabadde kirina kujja nti eno protection lino etteeka balyetaddeko nga lukomera okwezingako nti temulinawo mugenda kubayita temulinawo mugenda kubakwata ogenda kulabayo abaka ba parliament abagenda okukwatibwa batwalibwe mu court martial babavunaana okusangibwa n'ebintu eby'amagye
babavunana okusinziira ku bwayiro bwateereddwa mu court martial eyo tinokusanga obusanzi ng'oyambadde ekintu nga kuliko akagambo military bakutwalirawo nti kati newe baka amagye ga America newe kabaka amagye ga America nti oyagala nnyo America oyambadde ekyambalo kiriko gundi akabonero k'amagye aga America bakutwalirawo mu court martial kati obuwayiro bonna bwe bataddemu lukomera lwe bataddewo basobole okubanga beegaadinga babbe bulungi nnyo akalulu era beerangirire mu 2026 kati ababaka ba paalamenti be twatumayo mu paalamenti ne bandivuddeyo ne babawo eddakiika 50 ne batebolinga minority reports eziwera 5 ne bavayo ne beekandaga ne bayimirira wali ne bayimirira ku ntebe ne bakola batya era ade bajja bakwata babakuba emiggo singa kati babatutte singa kati babawambye singa kati abalala bali mu malwaliro banyiga biwundu naye wali etteeka nga likoze eki nga lyo liyiseera actually abamu kye bagamba abamu ku ba opposition yabo MPs nga baga nti bwe tubeerayo batukuba bukubi tunesawo ze tukyalina bannaffe batanabakudda ba Shamim Malende bali mu banyiga biwundu bazaaka atambula na nkovu n'abalala bonna mbozi tawonanga na buli kati nabyaliwo mu kusiko omugwoko okuyisaawo amabaga agamu ekikeekyo kati nga bagamba lwaki tugendayo natukubwa ngera tugenda kukyusa kyamaanyi kati abaka ba paalamenti bano ekintu kyebeerabira kiri kimu nti ekintu kye bakola bannayuganda si kye baabatuma bannayuganda mu 2021 balonda abaka ba paalamenti aba opposition baabatuma ekintu kimu kyokka era n'ababaka era yegundi ye slogan kwe banoonyeza obululu wabula kati ate baagikyusa baabagamba tugenda kujjako musajja era bannayuganda yes we are removing the dictator that was the slogan during 2021 campaigns era nga ababaka bagamba muntume munsindike ngende negatte ku bannange tujjeko ani dictator tujjeko nakyemalira ababaka bannayuganda ne batumayo ababaka nti mugende ababaka bwe baatuukayo bo baatuula munno mu system yakuyimirira wali kutandika kuteesa mu system dictator ne jabateereddewo ye system gye bayimirira mu kutuula wali batandika okuteesa kutuula mu bukiiko parliamentary committees batandika okukola ki okuteesa that is the normal system under an abnormality regime nti wano onaakuteerawo system eri nnome eya bulijjo nga democracy bwagamba naye nga mu ngeri endala tekikola ki tekiriiwo olateeka okulonda naye nga ate tojja kuba kati wano kyekiguumaaza nti ababaka oli ayimirira ku parliament olaba nti ne lead of opposition bamuwa omukisa n'ayogera tebakuma mukisa n'oyogera n'okola ki n'omaliza n'ogamba ababaka bannange baana tebaagala kutuwuliriza mujje tufulume tugende ne babaleka ne mufulume era ne basigala nga nabadde baspeaker kubanga Sanyonyi amaliza statement ye nti nze n'abantu bange tufulumye speaker ekigambo kyazeeko ekyaba next item she was not bothered oba mufulumye it is okay ebyo byammwe mufulume yabuuzabuuza kiraka next item nti okufuluma but that was an abnormal situation in a parliament. How could you pass such a very important law when other members of parliament are not present? So which means some of the constituencies, some of the areas, they were not represented. Millions and millions of people were not represented when you were passing such a very crucial law. So mumbere ekyotegeza nti parliament eva ku mutenda gwo kulowooza ku bantu bana ababalonda ne badda ku muntu Ssekinomu. Omuntu Ssekinomu yavuga parliament. Omuntu Ssekinomu yavuga parliament. Nze nabagamba under normal circumstances mu Uganda tetulina parliament. Tulina group y'abantu abeekuŋŋaanyiza awamu ne bakozesebwa dictator n'ayisaawo ebibye by'ayagala nga baba bataddewo nga kiguumaaza kubanga ne baba tebaliiwo abiyisa bwe yali atwala amagye Sudan tewali mubaka yategeera tewali yamanya bategeera amaze gatwala kati wano baba bateekawo nga kiguumaaza eri etteeka erya UPDF lyabadde lyayita dda babadde tebabakwata nga n'etteeka teririiwo olwaleero bw'otambula abo bakwata bangi tebabataddeeko gwa treason tebali mu court martial tebalemeddeyo mu magye Supreme Court ya ruling out negamba nti abantu aba civilian balekerawo kubanga bavunaanibwa mu court y'amagye
n'abo abaali bavunaanibwa mu kkooti y'amagye bayimbulwe. Ani yayimbuddwa? Teri yayimbudwa. Ekiragiro kya Supreme Court kikivangawo. Tekivangawo kati bano bo ne baleeta ekyabwe kati gwogamba ery'etteeka baliisiza ggulu. Lyo lyali lyayita ddanga weeriri. Kati ono Museveni ye yagadde kuteekawo accountability eri mu bazungu. Mwami Katumba ayogera ku kintu ekyo. Okubanga wakyaliwo ruling ya Supreme Court eyimiridde obulungi emanyikiddwa abalamuzi mwenda abaali ku pano nga bakulembeddwa Ssaabalamuzi bali mwenda bali musanvu ne Ssaabalamuzi wakonga kwali nga naye kwali ne bayisa ekintu ekyo ate Anthony General osabuza gavumenti kasodiani wa gavumenti w'amateeka amanyi kitegeeza nujja n'okulembera ate okuleeta okomyawo ekintu ekyo nga oli mu kutyoboola ruling eya Supreme bwe tubanga Supreme Court eya Uganda esobola okuyisibwamu olugaayo bwetyo kakati munnayuganda asigadde kuddukirawa kubanga twandigambye nti High Court yasalawo bano ne bajja ne bagamba nedda ne baapiringa ne baleeta ekyabwe kati bano abaasalawo ne bagamba nedda katuddukire mu kooti ensukulumu yeesembayo naye kooti ensukulumu ye yasalawo kati ogenda kuddukirawa bwe kibanga olwaleero CDF kati yafuuse omulamuzi Muhoozi Kainerugaba olwaleero kati ye mulamuzi ye Attorney General ye Speaker Parliament wamulabye nga yeebaza Speaker CDF weebaza Speaker ayimiridde mu kifo kya politician. He's a politician by making acting neutral. Yes, bwe CDF ebya politics tebikwatako. What concerns you is security for the country, not politics. Naye omulaba n'avayo ne yeebaza politician weebale nnyo okuyisa etteeka eryo likukwatirako waggwe nga CDF. Kwaga gwe CDF sina liteeka lyeweetaaga. Gwe CDF weetaaga abannamagye bo balya basula ebaka bafuna omusaala balina kubanga gwe etteeka weeri mu UPDF Act erivunaana bannamagye bo ababeeyisiza obubi era kooti zaabwe weeziri kangaru courts weeziri ezibavunaana. Ekyo tekirina ebigenderwamu okunyigiriza abannansi gwe oba ofaako byaki. Leka kooti zino eza bulijjo zikole bwe zinaasanga omuntu negamba ono ye tetusoba mutrayinga kubanga atususeeko katumuweereza eri mu kooti maasho yegenda okusobola omukola ki okumutrayinga ono wadde muntu wa bulijjo naye muyeekera abadde alina emmundu abadde alwanyisa eri abadde akola ki oyo yeetaaga kooti maasho ng'alyoka ajja naye gwe CDF onsaani eri ludda n'okwebaza ababaka ba Parliament. So kiba kitegeeza nti yabadde butereevu nnyo emabega w'ebbageeryo okufuuka etteeka. Butereevu. Era bo baali baliyisa dda etteeka lyabuweerere butereevu naye nga wano balina okututeerawo ekiguumaaza wano nti kabaliyise mu Parliament eno ate bulijjo gye bayisaamu olugaayo bingi bye bakoze nga ate ebiri very important ennyo n'okusinga amateeka gano naye ate nga tebabiyisiza mu Parliament. So yeno enkola y'okutufuula nti tuli mu nsi erina democracy naye nga ate taliiwo. Luno lutimbe for international community kubanga tugenda mu kalulu. Bwe bandiriyisiza ne bali enforcinga just bwe enforcings bwe batyo wandibaddewo ebibuuzo twandibadde tufunye kye twekwasa okubakuba wano mu kalulu nti mwayisa olugayo ne mu Parliament ne muyisa etteeka ABCD kati wano omusajja amaze okubika akatambala ku maaso n'agamba kale liiryo mu Parliament muliyise mwe bennyini kati olwayiro gena mugambira nti ye yaliyisizza kyeyakola Norbert Mao nga yabadde ku opposition nga abamu badde bakuba abalaba naye nyini nga ali akitestinzeeko n'amaliza nga bamuwadde oba minisita asibe banne nga minisita ate w'amateeka. Kati ebyo byonna wano ye Museveni ali mu kubala politics kati international community ye emaze okulaba objectivity mu government ye tukifuniramu nti president etteeka lino lyazze ne balitwala mu Parliament ne balikubaganyako ebirowoozo tebakireportinga tebakiraba ababaka ba Parliament ne basalawo etteeka ne liyita period kati gogenda dikubirawa yaba amaze okuteerawo ekiguumaaze naye nga in practice Jyo lyayita dda era libadde n'abayisanyo nyingi agamba nti bagendagenda mu kooti bali challenging naye nenfunamu ekyo zenga naye kakati kooti bwabanga bonna nti basobodde funamu kafansonyi okuleeta kintu kooti kyeyalulinga ng'ate kooti yali ensukulumu esembereyo ddala kooti kibo gye bagenda okugendamu era bagenda kuwaba musanvu anti kati kooti gye bagenda okuwaba saabalamuzi waayo ye Muhoozi Kainerugaba oli saabalamuzi gwe baateekawo gwe tumanyi nti constitutionally mu constitution eyalondebwa oyo talina buyinza talina kubanga bw'aba yatuula ku pane yaluulinga kiri n'ensalawo kiri n'emenyawo ekyaba civilians okutwalibwa mu court martial ate nga olwaleero
kyamenyeddwawo kati aba akyayina buyinza ate ne mu ruling ye mwennyini ng'omuntu yawa ensonga nyingi nnyo n'azisimbako ennyesire era n'agamba ne be bali mu kuvunaana olwaliro mu court martial mubajjeeyo bagende mu civilian courts batandike okuvunaanibwa ekyokulebeko n'agamba nti kati nze ndi mulamuzi oyinza otya okuntwala mu ddwaliro emulago nkole sajjali ng'alabira ddala obulumi bwali ku kintu ekyo nga tekyali ng'alabira ddala nti mu butuufu ekintu ekyo tekikola tekiri because court martial ebaddewo for years and years naye ng'abantu betrying erina abantu baayo erina kategori eyaayo abantu abaayo waliwo abantu olwaliro naye kati n'olwaliro okuvayo n'owanika ekyo n'ogamba people power our power ne bagamba nti bakutwala mu court martial olwaleero naye ng'abantu babadde bawagira ebibiina by'obufuzi ebiri ku ludda oluvuganya emyaka n'emyaka era nga court martial erina abantu abayo betrying by the way court martial n'emirimu gyayo tegikolera mu kamera bigwereeyo kwasisa mpisa amagye oba abali mu security nga bwolaba ne police bweyina gundi eno PSU kyemalira ngenda okubuuza nti amaanyi ga court martial ne police standards zino ndowooza byebimu kuba bonna baturayinga bantu baabwe okubakwasisa empisa abazizza omusango ne bamanya gwokimanyi nti waliyo abajasi be bakuba amasasi be basalira ogw'okufa eyo munda eyo nga bayita mu court martials ezo bo bayina gundi zaabwe ruling zaabwe nti bw'obanga okoze kino bwe tukwatira mu kino ekibonerezo kufa bwe tukwatira mu kiri ekibonerezo kufa so zibaddeyo nga bano zibaddeyo nga tebazirinaako mutawaana towulirako nga bavayo ne bemungunya nga njifaako kinjagaza ata yeekedde atakoze buyeekera manfaaki kati nga bwolaba police standards unit tetugifaako waliwo gyemulugunyako wali olabyeko omuntu wa bulijjo gwe bakutte ne bamutwala mu PSU temukwatako ekwata ku bapoliisi naye omanye emiggo gye bakuba abapoliisi eyo okubakwasisa empisa abasiiwuusa empisa yeekola omulimu gwayo PSU gweyo kati ne court martial naye yabadde ekola emirimu gyayo naye kati kino ekyokutandika okukwata court martial bagireversing batandika okugiyingiza mu basiviliani ezo zonna ze characteristics eziraga nti mu butuufu kati obwa dictator wano ate bweyongedde okubanga bukula kino kigendeddwamu kunafuya kooti zino oba kukwata bannayuganda bakkata mu makomera kino kyonna kigendereddwamu okulabika nti bateekawo kye tuyita fearmongering omanyi dictator yenna emu ku mpagi zatambuzirizaako eggwanga n'okufuga eggwanga okuliremerako is creating fear amongst the citizens mubeerawo nga mutya buti mubeerawo nga muli ku bunkenke that fearmongering character bagikozesa nnyo okufuga ensi era bw'otunuulira abantu abangi abasinze okulwa mu buyinza gwe batunuulira abantu abasinze okulwa mu buyinza nga ne bafuga amawanga okumala ebbanga ddene ani gwe ogamba nti ono yafuga ensi ye okumala emyaka 4 emyaka 5 naye ng'agifugira ku demokulasiya ng'abantu balina eddembe boogera balina buli kimu kyonna demokulasi gwasooka okugjawo era bw'osoma ku byafaayo bya waliwo atatta bantu bonna batambulira mu kutta bantu ba Mao Zedong wano wa China tunulira bagondi bano ba Roberto Pinochet abo bonna those are the typical dictators betumanyi in history abo bonna ba Pol Pot Cambodia abo those are the typical dictators betumanyi abebyasabiri ebyavaako ne tujja mu ba dictators ab'emirembe gino ejajjawo ba Gaddafi ono wa Cuba abacuba ba Mugabe abooluganda abo ba Mugabe n'abalala ba Bashir n'abalala bw'osoma ku byafaayo byabwe Yahya Jammeh ebyafaayo byabwe bijjudde okutta abantu bijjudde omusaayi bijjudde okuyiwa omusaayi bijjudde okutulugunya abantu bijjudde ebikolobero eby'amaanyi ebiyitirivu byotasobola nakwogerako abo bonna kati bw'otunuulira enkola ezifaananako bwezityo ekintu kyabasooka okuteekawo kwe kuggyawo demokulasiya ne bateeka okutya mu bantu naye lwakuba tosobola kutuleetinga fiya mu bantu 100%. Mubamwere abaganda tekisoboka however powerful you are bakuna nalaba abantu be Sudan okutya kwaliyo Bashir tayogerekako tagambikako naye abana bakera lumunene bagamba nedda kati era baaliyo kati however kati bano ba dictator bo kye batamanyi nti you cannot create fear into human beings 100%.
mu bulamu bw'omuntu oba mu mutima gw'omuntu okutya kutwala only 2%. okutya only 2%. olaba omusajja bamugamba nti bw'onoolya egundi eriko obutwa n'agamba sijja kufa butwa. Kulya okutya ne kuvaawo. Gamba okirabira ku bakyala. Mukyala ayita mu bulumi obw'amannyi nnyo ng'azaala. Ne n'azaala abaana 10. Olumalizo bannange siribiddamu bino wayita ennaku 2 mugenda okumulaba ng'ali lubuto. N'azaala n'omulala naye kati wali bw'abeera akyogera mu butuufu ku bulumi bw'empisemu sijja kiddamu. That is the 2% that is working that time emukontrolinga. Kati bw'amalirizawo ng'amaze okukyogera 98% nejja nimugamba njali muwala gundi ye nga yabaza era nja kuza era nja kimaliriza so but eyo fia ebeera intended ogicreating ebeera intended okugicreatinga nti yebayambako okulabika nti bakola lwaki baba creating fia nga tugezeka ku regime eri myaka 4 babagala kwongerayo kutwala kwongera tewaliwo dictator yebalira myaka dictator yajja for life. Bo bayagala kubeera na buyinza for life. Nanyumirwa kubanga bajja babu passing from this generation to another generation. From that generation to another generation. Bo yegundi yabwe yengeri gye bazimba mu system yabwe ya governance. Nti obukulembeze bubeere generational. Okuva ku generation eno bugende ku ndala. Kati oyina okubanga okuliyetinga fear mu generation ye eriwo ereme kusumbuwa eri ejja gyogenda okwasa. Kati okuliyetinga fear mu bakulu n'abato. Kati generation eno esigalawo eri bwejja ng'ogirese. Kati bw'otaddewo omwana wo nga neeneze ya mu nnyumba yo. Kati omwana wo bw'ajja agenda okujja mu buyinza nga wamala dde omutemera paasi wamala dde omutemera ekkubo nti efamire eyo tebagambe kakaabo nno. Yegundi engeri gye basobodde okufugamu Siriya bano Bashar al-Assad kitaawe almost yatta abantu abawera emitwalo 4 okwekuumira mu buyinza n'akuliyetinga that fear eyaleeta mutabani w'oyo Bashar al-Assad n'abafuga emyaka egyo gyonna gy'abafuze kumpi emyaka 40 mpaka lwe bamwefuulidde ne bagamba nedda. Kati abasiriya babadde batambulira mu 32%. Kitaawe gye yakuliyetinga ne Kenya byaliyo misala by'abamoyi. Yes, ne Kenya byaliyo. So kati bo bakuliyetinga that fact ya fear mongering eyo ebayamba nnyo omwana agenda okujjanga nsizaabo. Temusobola kumugamba nti abere mu buyinza kubanga atukoledde ebintu bingi. Kubanga tuli bulungi nnyo. Kubanga buli kimu kyonna kiri okay, kiri fine. Tebabeera mu buyinza na kalulu. Nedda. Wabula fear eyo gye bakuliyetinga kivola abantu otambula olwayiro mu Uganda naga twebaka kutulo. Whereby nti nosanga omuntu wa myaka 7 ng'akyakozesa slogan eyatwebaka kutulo. Nga yalaba kyekirungi kyafuna mu bulamu adeservinga kwegamba bwe yevaluingamu ajjamu tulo bimala kasita neebaka kwegamba bwe ziba ssente ajjamu siringi nga 1000 naye nga mukwebaka okwo enkyata alina kyakulya omwana we tasomye mu ddwaliro teri ddagala omanya agirimye kilo ya 2 sukali buli kilo wa 15 byonna ebyo byo tabiraba naye nakugamba nti yeebaka kutulo because of that fear mongering yalowooza nti omukulembeze omulala bw'anajja tewagenda kuddamu kubeerawo kwebaka kutulo oli yakimuteekamu. So badictator bonna kye basooka okukola bakoraptinga obwongo bw'abantu ne babambaza ekintu okubalaga nti bo balinga bakatonda singa bo bwe baba tebaliiwo ensi tikola ki ensi tebaawo. Bibyo byolaba nti ku myaka 4 wakyaliwo agamba Museveni agira abeerawo mwemumanyi gye twayita naye nga bwemubuuza lwaki abaawo tasobola kuwa ansa n'emu tasobola kugikuwa n'omugamba lwaki bano balala be yajja nabo mu mawanga amalala bo bakyusakyusa wali owuliddeko ng'abantu bayo bafudde obanga ensi esaanyeewo ye bw'akyusa n'agenda omulala n'ajja n'akulembera kiki ekigenda okubaawo ng'oli tasobola kikuwa because of that corrupt mind gy'abeera abataddemu gy'abayingiza. Mwami Katumba lwaki buli wabeerawo ebbaga eriri controversial mu parliament awo okuyisibwa na biki bigirako ssente enkalu ababaka basooka bakoraptinga basooka kuba ssente kuba nawuddeko omuneezo kuba aba NLM basoose kugenda Ntebe eggulo limu edebbifu amawulire agali mu mawulire agatambula mbu buli omu yakuteeyo 95
emabega katwedde kyalina ekikumi ekyabaweebwa lwaki basooka kubagulirira? Money factor is very, very important and very crucial in keeping dictators in power. It is one of their powerful tools they use. They use money to grab or to bribe those who can oppose them. Amala kuwa sente kale byokubavuganya nga oba tokyasobola oba tokyayina sente. Dictator yenna oba dictatorial regime yonna gavumenti ya nakyemalira ekozesa fakiti ya sente okwekuumira mu buyinza. Bw'emala okucreatinga fear eno mu bantu ne batuteekamu okutya nti abo tebagambwako kasita tulya kutulo kasita twebaka kutulo kasita tunywa omwenge kasita tugenda mu bbaala kasita tukyakala mpaka budde kukyanga tewali akukutteko n'ebirala ebiringa ebyo onoogenda ku luguudo bagenda kukuba abo onooyogerako bagenda kuwamba n'ebirala ne tubeera n'okutya okwo ne batufugira mu 32%. Bano abakulembeze betubeera tutumye oba betubeera tulonze abali mu bifo eby'obuvunaanyizibwa oba ebifo ebinene abalabika nga bo bamunyungufu abayinza okutuggula obwongo nti bo tebasobola bakuumira mu 32% eya fearmongering n'obutamanya. Abo bo fakita yaabwe ebasobola ziba sente. Kati bano betulabanga kati nga wekitiibwa Mpoga nti mulaba ebintu abimanyi era buli ekigenda mu maaso akimanyi buli kimu kyonna naye bw'aba ayogera on behalf of them not on behalf of us. Kiki sente. Tewaliwo mubaka wa palamenti ali mu palamenti awo gwe wali owulidde n'agamba nti ze guno omwezi temunsasula. Ali luddawa eyali alangidde n'aganze mu mwezi guno saagala sente zammwe temunsasula kubanga sente zino muzijja mu bannansi nga bayiye musaayi muyiwa omusaayi gw'abantu temunsasula. Naye nga they are good debaters. Bw'ayimirira wali ku flow ebigambo byayogera owulenga omusajja abasse omusajja tabatyamu n'akatono abakuba direct bakuba direct benyine be basayininga ku salary enkera nga basayininga ku salary ng'egwayo ng'agenda mu office ya speaker ng'asaba ne kujjane nga bulungi gondi ezo zonna bulungi nnyo n'allowance ezo zonna zisayininga n'azikola ki n'azijjayo n'azifuna. Kati amanyi waakuba waakoma tasobola kuyita wakubiramu sente ye. Abo dictator abasasulirawo abasawo mujja kubanja abasomesa mujja kubanja enguudo zijja kuba tezizimbiddwa amakubo mabi buli kimu kiri awo nagalaale bano bo bafuna ezaabwe bulungi nnyo wali owuliddeyo nga kabineeti evuddeyo neyekalakasa nti omusaala guluddeyo tuludde okufuna sente nabo bakozi ba gavumenti ng'omusomesa bagamba tetuziraba ng'omubasawo ne bagamba nebikola wansi. Wali owuliddeyo ne bwabeera state minister ng'avuddeyo neyekalakasa nti omusaala guluddeyo. Bane ba MP mutubuulire nga mwe temwekalakasa